campaign olwalero bw'otunuulira bannayuganda bagamba zirimo kyekubiira ku ludda olw'abavuganya ne be bavuganya. Kyekubiira girawa nti saidi eno abavuganya embooka evuga tiyagasa avuga kibabalanga kuyisa bivulu mu nguudo. Katale batuna ku saidi eno evuganyizibwa njogera ku NRM ate nga nayo bayise ebivulu byebimu mu nguudo mu bibuga ne beebuuza ne bagamba kyekubiira ono afaanana bw'ati kikitakoma poliisi mwagaza ki abavuganya gavumenti. Honorable Rose gwe tolabawo kyekubiira mu kunoonya akalulu. Omuntu yenna ng'ali mu mbeera enyigirizibwa yasobola okutegeeza kyayitamu. Era bagamba omuntu awangudde olutalo yeeyeka anyumye olutalo obutuufu bwalwo. Kuba byonna byagamba olowooza bye biki bye bituufu. Atawangudde tasobola kunyumya lutalo. He who wins the battle talks and explains about the ingredients of the battle. Kibi nnyo bwabeerawo okunyigiriza saidi emu. Twagala bwenkanya. Competition is a fair game. After all, n'agenda owangula tubagamba mumanyi boyagala oba teyagala. Kakati abantu mukuba baaki lwaki wabeerawo kyekubiira. Poliisi emanyi agenda okuwangula. Poliisi nayo yennyini ekimanyi ani agenda owangula. Kati abantu mutawanya baaki. Why do you waste our time? Poliisi emanyi ani? Omuntu agenda owangula mwenna mumanyi zigenda beera ennaku z'omwezi 15 January oba 16 Katonda ng'abuggyeko eddiba balangirire best candidate in that regard. Oba atya indicator ziraga nti agenda owangula ye best candidate. Oba awangudde atya and the indicators for now ziraga ni Mwami Museveni agenda kuwangula. Abantu temubakuba abantu baleke boogere. Kuba olwedde mukimanyi aga Katonda muggulu si mu bubi. Mukimanyi nti Mwami Museveni agenda kuwangula. Abantu mukuba baaki mubaleke boogere ensonga zaabwe. Time yaabwe y'okuwangula bweneetuuka nayo etuuke. Temukuba bantu kubamenya. Omuntu olwedde wamusinze dda tomegga n'oluma. Wamusinze dda tomegga n'oluma. Nabagamba nti Mwami Museveni byateeka ku ttebo birabwako. Bano bonna bakongoja bawewuka balinga obuveera. Bye boogera byonna tebiri practical. Mwami Museveni wankubadde alina ebituli bingi mu kkutiya ye gye yeetisse. Obuli bw'enguzi n'obutaba bakaada b'emirimu na employing emigunju egimuswazizza n'ebirala. Sente za Uganda ezibbibwa alina kyalagako. Ajja kugamba seed schools sente nazireeta mu muzibba baana bamu. Ffe tumugamba naye owuninge kuba oteeka okuba bwe wab'emirimu bamanyi. Ajaga security musobola okukola ki. Poliisi yabo n'abantu baleme kulowooza nti poliisi ya Mwami Museveni. Ne tubagana mu abayinimu empulunguse. Abaana b'abantu mubaleke. Muleke beeyagale bato. Future yaabwe bajja kuwangula eyo mu maaso. Tewali agenda kungula nsi eno. For now abaliwo be baliwo ng'abalala bwe baaliwo. Tokuba muntu mufiirako. Abaana baffe baganda baffe mikwano gyaffe mweyise bulungi. President Museveni gyayitira ng'anoonya akalulu ekimu ku byasinga okutembeeta ezimu ku nsonga 7 zakulembeza. Agamba nti emirembe mu ggwanga NRM egireese bwegiri. Naye ate bw'odda ku sayidi endala gye banoonyeza akalulu abamuvuganya ate teri mirembe. Kati awo ani aduumira poliisi okusabulula ebigambo bya Museveni? Kye bayita emirembe si kyekyo kyategeeza. Era abajegajega bw'omala okukola effujjo no flexinga ne poliisi n'olowooza tewali mirembe. Nonsense. That is law and order. Emirembe security ensi obutalumbibwa butabanguko. Wano ng'osobola okukola buli kyonna ky'osobola okukola mu mateeka nga tewali akubye ku mukono. Kyategeeza Uganda eri free for investment. Mu bugubi bw'erimu osobola okubaako ky'okola. Wadde ebintu bingi tebiri bulungi byetaaga ottereeza. Nate sinti ensi eri bubi nnyo. Nonsense. No. Nabadde wano nengende eggulu ngenze ku expedition y'okufindinga oba okunoonya ettaka. Lwaki abantu b'eggulu mwenna mulinga abasiikeko omukalima okulima buli kaseera. Ettaka liri eyo. Abantu bajja ettaka liri eyo litudde. Ne baleetako ente ne munyiiga. Ko temulikozesa. Nenzira nenga kangende endabe bambi waliwo abampise. Era tugenda tandika okulima okwa tractor eggulu. Abantu abateeroddewo bonna bajjenja mbeera ambasada w'obulimi mu ggwanga lino. Ensi nnungi nti osobola okugenda n'obeera nga otuuka nga tewali kikutuuseeko kyategeeza which is true. Nayise kaluma abasirikale bonna basanyufu. Ensi erina emirembe mugende mukole mulye ku nsi yammwe.
muve mukwetololera wano Kampala wa ku byobufuzi mulowooza yeyo insecurity. Nonsense. That is law and order. Kwetakula wabeerawo bukukunyi obuba bukuyitako ne weetakula. Eri safe. Ne mukwetakula kuno mulimu abafiirwa obulamu. When you live recklessly, you lose your life. Live responsibly, guys. Tolabye emmotoka wano ey'ebyokwerinda wano Luweero yali nnyo omuntu naye mwasa omutwe. An accident is an accident. We regulate, we mourn, we kugamba tunyolwa wamu, we grieve with those that lose life or lives. Kibi nnyo, live responsibly, guys. Bavubuka bannange mbasaba bye mulimu tebiire bireeta kaveera waka. You are wasting time, your youthful time. Muve ku bannabyabufuzi mujje tukole. Nze mbagamba abamu beewe ate tujja mulonda. Lose am better off than an MP, even a minister. Era oyinza okumbuza obwe MP mbwagaza ki butono nnyo kunze. Ani era ebirengi lovange egenda mu kyalo mu nnimiro. Muzira baano kwepalawudira wano. Nze kazi inaayina obuddo. Njagala kubabeerera ekyokulabirako. Tubayamba buyambi okujja okubalaga ekyo kye tulina okukola. Tuya busy. Uganda nsinga gamujje mulye ku ggwanga lyammwe tubalage. Bebali mubamala budde. Mumala budde bambi temumanyi. Ogenda mu campaign. Bi campaign gasiya. Okulira ebyogerwa nga babasaba kalulu. Toyi ne beboogera bogus. Mukyamya bukyamya baana baffe mubabuulira gasiya. Abantu mubasomese bulimi, set up demonstration farms. Abantu mubalage. Abaana baffe tebamanyi era mbakubiriza abavubuka abanda beyo. Nze ndi free sina kibiina tomumanyira. Ndi wa bibiina byonna. I welcome abaana ba Nuupu abanda birako abasanyufu. Era bagamba nti ffe waliwo n'abagamba nti ffe waggulu tulonda Kyagulanyi eno batuveeko. Siina gwe ngamba londo ono batolondo ono. Era nze siina kuba president gwe mpagira lujjudde. Nayo ina gujja okulonda. Kyama kyange mwesinga 10 championato. Mutesinga 10. Ngenda kulonda 10. Bana Uganda mulonda mu kifo kya 10. Nonsense. No wonder muli mu mbeera gye mulimu. Ne kubwa MP, I am the best suited candidate. Nkolera wano mu kibuga, kitegeeza ndi musuubuzi manye ebyokukola, manye n'ebibaluma. Nkolerako emitala w'amayanja buli omu gye yali yagadde, nina ne company batwala abaagala. Ndi mulimi obwa tractor mbayita mujje. Mu eka 2 nga tuzirimye za nnyaanya kitono nnyo tufunamu milioni 2. Kampuni z'ensigo weeziri. Tusobola okubawula ne government tugiyita nti mwe wacha leta pesa up. Neba zikuwe kuki mpakanye bya PDM nze nonsense bogus. Temu abantu bintu bya bwerere. Muba nafuwaza kugamba muba jegemeza. Muba nafuya abaana baffe ne mbafula abasabiriza no. Chofula bambasaba ne mutwegatteko. Nze wonnonda oyina akaluluka mu sina kagula tonkuba luseki tumanyire nja kubuli ogwe mwala tumanyire. Bune bwotompa togenda fuuka nze njana sigala nga neyagala ebbanga lyonna kuba nkola. So tubagamba bassebo ne bannyabo ebyobufuzi ebyo ebyavaawo mpitewo mutuuke n'okufiira obulamu bwammwe nga neogowagira takumanyi talina kyagenda kukuwa bassebo. Bantu balina obulumi. Bulumi ki? Baagala nkyukakyuka. Oyina so balabe ku bintu nga bitambula bifulowinga bulungi ng'amazzi agakulukuta. Ani yagambye ebintu bitambula bulungi kati nze oyinza okumbuza ne gate bitambula bulungi ebintu bitambula bulungi. Anti batono abanyumirwa obulamu ku miliyoni 48 eza Uganda ez'abantu oyinza okusanga miliyoni emu be bali mu bulamu obweyagaza. Economies of scale. Abantu bangi mulina amaaso naye temulaba bali miliyoni emu eri obulungi ey'ekikola etya mugyebuuzeeko ate si buli muntu nti alina kuba mugagga. Twabagamba nti ne bwe lubalubaawo babasomesa abantu 3 saawa zezimu obudde bwe bumu. Ne wabeerawo namba 1, namba 2 paka kwasemba. Kati Gwanda bagwe yasemba. Tubagamba mujje mu bulimi. Londa 10 mu kifo kyemu. Mukola decisions enkyama abavubuka. Twali tuyita Luweero ng'aliwo mu kubeesimbyewo. Saawa 12 ng'ebivubuka byavuddeyo dda biwanisa amannyo galinga ag'enjiri biti bikulula stadi ku luguudo. Can you imagine nonsense? Bisibye bendera we bikulula we mukola ddi. Tulabye abawagizi ba NRM nga batambulira mu motoka z'ab'ebyokwerinda ne ngamba kati ate poliisi yesombera Museveni abawagizi okubaleeta ku Laale bambadde uniform y'ekibiina bali mu motoka z'amagye eza poliisi bagenda ku Laale. Mutima gwasusse kati amagye ne poliisi balina ekisa kingi nnyo bayambako n'abawagizi ogenda ku Laale. Nga bwe nabagamba bannayuganda tebamanyi ggwanga lyabwe na buvunaanyizibwa bwa munnayuganda mu ggwanga lye. Abantu bakimanyi nti eggwanga lino lyabwe. Ezo emmotoka zammwe n'abapoliisi abali professional
ebyadala asobola okubalaba nti maybe we mutambula okuva mu kifo ekimu okugenda ewalala teinaamu bantu asobola okubatwalako si lutalo kabeere bannupu yes omupoliisi bw'akusanga emmotoka ya poliisi oba ya gavumenti ng'ofunye obuzibu bwonna oba nga teina byatwala kiri katyas mutima mulungi bw'ogamba nti emmotoka zaffe nzijukira Eddie Mutola era ali mu kkomera naye balina laale gye baaliko Eddie Mutwe n'alinnya emmotoka ya poliisi omusirikale gwe yali anyumya naye nga banyumya baseka ne bamuvunaana kati abo ebeefuuse emmotoka eba ekyali ya munnayuganda kati abamuvunaanye yabatalina mutima gwa buntu njagala abannayuganda bakimanye nti opposition bannayuganda abo baganda baffe teri nyumba etalina opposition etalina NRM mukitegedde teri nyumba mu Uganda wakiri abeera mukwano gwo oba mukwano gwo muleme kukwata busonga butono oba okweyisa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa oli Eddie Mutwe bw'alinnye emmotoka ya poliisi ate lwaki baba muvunaana kiraga Luganda kyova tubagamba poliisi y'abannayuganda era baba nga babatraininga babagamba mweyise bulungi era n'ezimu ku nsonga banna poliisi abo zibasooka okubawa nga tonnakola kintu kyonna waliwo kibayita caution nti omuntu osobola okumuga nti kyokola kino kikyamu kasukira abapoliisi ki amayinja nga tannamukuba ssasi okitegedde bw'agaana okitegedde asobola okukozesa amaanyi amasaha 7 bw'agaana ayina mandeeti ekola obuuli awo ekisuka kwekyo ng'akozesa ekyokulwanyisa singa ojjayo ejjambiyo oyagala mutema bw'ogisaawula bw'agibuuka bw'akola ki asobola okuba akatwako n'akwasa under self defense bo balina eyo mandeeti so tubasaba abapoliisi baffe abalungi kola kituufu ne kino kye bakola kituufu okusomba abantu jjukira tuli mu sizoni ya kalulu tebali mukulaga kyekubira nti nabo bawagizi ba NRM nze soogera ku kyesitalinaako nnyo bukakafu naye bw'ebeera incidence emu bbiri esobola okubeera nga eri sequential oba circumstantial nti maybe babasanze bakwamye batambula bagenda wala bwekityo ate nga balina nokikola kyemmanyi baali badde basobola nokikola ne ku muntu omulala yena bwe kyali badde fairness so saga kikuliriza nnyo kuba si lunaku nti babasomba saba abantu balowooza nti babasomba buli lunaku mugyewo akajanja nammwe muwe muntu obutonotono attention so nekiri kyewabadde ogamba ekyabantu abapoliisi poliisi ebeera ya Uganda era bweyina okuba nemba poliisi mulimu abawagira opposition numpu nga buli omu alina orientation ye just that nti wali omulimu gukukugira obutakikola ki obutakiraga nnyo tubasaba buli omukola kituufu lino eggwanga lyaffe kola kituufu ne bakama bwe babagamba kola kituufu can you do the right thing officer detective CID okimanyi nti criminal matter eyawukana ku civil matter ne mu lukwesikwesa aba empulunguse kawukumi nokola ekikyamu noddira civil matter nogiregisteringa nogitwistinga nogifuula criminal under the disguise ng'oyagala kubba ontegedde oba buli mupoliisi wali amanye okukola ekituufu n'oli oli eyatwala Eddie Mutwe akimanyi nti Eddie Mutwe Munnayuganda muganda w'oyo omukwano gwo ekirala nze neewuunya nagambye bw'omegga toluma amaanyi mwina mangi buyinza mwe mubuyina mbukozese mbuyagaliremu tomegga n'oluma ekituufu kiriwa kye balina okukola kuba abantu tiyagaasi nga bali mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi babatendeka at what point do you disperse a crowd balina guidelines abapoliisi abo era abasinga bakola kituufu naffe ng'abatuuze tubasaba tukole ekituufu ebyobufuzi tebikwemazaamu after all gw'oliko tagenda kuwangula tumayimalaamu nnyo si mwana wa nnyoko omufiirako kadde mwako buli munnayuganda w'olikola kituufu tolanduka nnyo kwemalamu after all gw'oliko tagenda kuwangula mulova si mwana wa nnyoko ti omufiiririra takumanyi ani atagenda kuwangula gw'oliko okitegedde so tweteekayo muto bagukube ebbatuuni gubyangalale tweteekayo bakube bakuggyemu eriiso osobola okikola the better way there is tomorrow bw'oba towangudde leero ojja wangula enkya okitegeera abantu beerabira bo balowooza nti eggwanga lino mwami Museveni agenda kugenda nalyo mweyise bulungi tayimu egenda tuuka nga mwami Museveni taliiwo nga mwe muliwo naye mweyisa mutya webale nnyo balire ddala mpuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 katwogere ku nsonga ey'akakiiko k'ebyokulonda kazzemu ne kagamba nti oyo yenna aneetantala okusigala waalondedde
ebiddako si byabwe tebabivunaanyizibwako. Waliwo enkola eze ey'okutiisatiisa abantu etteeka ligamba bw'omala okulonda beera mita 10 olinde ebiva mu kulonda kw'olonze. Babala obululu ku polling station ne bababuulira gundi akoze bw'ati ne gundi akoze bw'ati. Yabakama agamba nti bw'omala okulonda genda eka. Kyagulanyi agamba beerawo kakuume. Kati abantu bakole ki? Nalabye ne obbi wange council nalukola nga clarifying ku nsonga eyo under the constitution. Yes. Buvunaanyizibwa bwa Munnayuganda okweyisa mu mbeera y'obuvunaanyizibwa n'okugoberera amateeka. Ekyo nange nzikiziganya nakyo koze ndi munnamateeka. Guidelines za Electoral Commission zeebeerese naye bane instigator ebeekireeso ba indicator. Abantu engeri gye beeweramu okwola kye bayita post election violence kakwate kakuume kavulunge kolabooti abantu ab'ebyokwerinda ne intelligence zifuna report oba oliawo nga babagamba nti abantu beetegese oba oliawo okukola akavuyo we balondera n'ebirala. Kati tebayinza kulinda bantu kufa kufiirwa byabwe na birala. Kati guidelines zino ffenna abeesimbyewo nze mbagamba ne bwe n'abanzi nange mbagamba londa ddeeka. Bino ebya protest bye baliko babiveeko. Kasiya buloolo nonsense. I always say nonsense and complete nonsense okugamba nti protest vote londa beejenti bamwe bajja beerawo buli omu ddeeka okwewala abo abapikaapika n'okussa abaana baffe kuba okulonda kugenda kuggwa leero enkya obulamu butambule. Ate nabagambye ebyaddala buli mwagenda owangula omumanyi nga yitona kyogenda kumukola si mu bubi. Essaawa eno ffenna yatusinze omuntu bw'akusinga ng'okkiriza mwepikaapika naye nammwe mukimanyi. Kati tradinga bulungi oleme kussa baana b'abantu kuba ebyaddala okimanyi owalampa mwera mannyo. Essaawa eno abeesimbyewo nabagambye agenda owangula okuba pulezidenti mwenna abagayaŋŋanswa mumumanyi temumusobola. Byalaga bannayuganda bikwatikako mmwe muwewuka mulinga obuveera jambula. Okitegeera mukyamuukirira bukyamuukirizi naye okuvuganya kya bulijjo. Muvuganye there is tomorrow. Bwomba temwangudde leero musobola okuwangula olulala. Embeera z'abantu okubeera nga tubonaabona ffenna tubonaabonera wamu. Kyova tugamba newankubadde Mr. Jajja ono agenda kuwangula mu kifo ky'omumuvumirira n'omukriticizinga n'omublaminga. Tuze abalaba abatali bayala abalaba basobola n'omugambako nga tetumutya. Abantu b'enaale mbobeeramu enaale mbakusubeeyo obulago nze ndi bulago bwa nkoko sisibwamu muguwa neeyagala buli omu. Nze kendifuna omutusiro okulaba Mwami Museveni mugamba Minister of Finance wano etulimbye emmotoka toyinza jjuwa $2 million mu musolo nga $5 million oba okulipolinga bannayuganda bwe bakukyawa akubalira bino byonna mujega mugobe. Kwata bakaada abo bawe emirimu baagala eggwanga lyabwe tebaagala kuswala na kuswaza bakwagala. Abantu bewamu emirimu tebakumanyi migunju myereere aga Katonda mu ggulu. Anjulira yenna ku kino gavumenti w'abantu bo mirimu bweraye banaaba bagoba nga ttiimu ya Nuupu ejje ya DP ejje mwewe emirimu nakiwulira mu UPC yalinga ekikola kyokula UPC yakola bulungi. So tubasaba basema nemanya nammwe mukope ekintu ekyo. Oyinza otuwayo abatali bakkaada abaweebwa emirimu mu gavumenti. Abantu ababbye eggwanga lino bwenna mubamanyi. Kazinda yali awagiraani yaliwo NRM toyitaba. Kazinda yali awagiraani nange simanyi buli omu tamanyi naye sente ze babba Kazinda tulina bakazinda nga 100 Obe yali awagiraani toyitaba Obe Christopher Obe abalina ba ghost pensioners n'ebira under the public service baali bawagiraani. Ate nga batwala sente z'Abannayuganda buwumbi na buwumbi ne baleeta inflation ne bagula ebintu ebyebbeeyi ebyali badde eby'essente ne baduumula empiiya. Abantu abalina essente bonna ne ziba nga teziina mugaso. Eyamuwa omulimu abo tebaba beenaaleemu mulonde bakaada. Yes ne bakaada abamu batukoze bubi naye era mu malabi bababonereza batono. Naye abantu ba civil servant Ministry of Lands baki beenaaleemu bw'omutuuka n'omubuzo wagira kyayogera n'okwogera amumunya nga vuvuumira. Mulonde abantu nga yogera ndi w'NRM kino kyenkoze mugende mu bakyuzi. Kati wafuuse mobilizer w'NRM
no mbagamba ne government ya Nuupu bwenejja ya DP muwe bantu bamwe mirimu be baba patriotic tosobola somesa patriotism ng'omuntu takwagala takuliiko ne bana abaana ba mobilizing the government ya bwe mulina okuwa ba foot soldier we munajja be mbamuwe emirimu tokwata random mule emigunju egimu giba gyambadde misegere nga gyambadde mali bagandiga nga bakolera mu mmwe tebabalumirirwa kyokka blame bwejegena mwami Museveni na government ye NRM. Webale nnyo balire ddala Honorable Luzzi okutematema ensonga. Ninawo ensonga bbiri ezisigaddewo toyina kkooti y'amagye. Olunaku olwajjo President yalangiridde okulembeza obujjo bwa kkooti y'amagye. Eddemu etambuza emirimu. Kkooti ensukkulumu yagamba erina kukola ku nsonga z'amagye zokka. Teyingire eno mu bantu ba bulijjo. Okuggyako omuntu wa bulijjo singa omusango guba guvunaanibwa gubeera gwekuusa ku magye. Kichoyinza okutuwa ku nsonga eno. Zirabaga saa kubeera nga njogera ku buli kisonga. Zisiri kamukukulu. Njogera ku biyenje bikizi ndi w'amagye naye nga munamateeka Court Martial ina mweri teeka mweri era inasigala mweyo mandate and Supreme Court sinaki ezidetermining amateeka zikologwa nze siri mulamuzi tombuza bya kiramuzi kali nje ngamba nti abamagye bakole ogwabo within their mandate. Sagala teba nayoga buli mungu yogira ku buli kintu toli busy. I'm too busy to answer certain questions. Yes. Toli wa magye siri wa magye kumbuza bya batuni bya buganga nonsense no ina kumbuza bikwatagala kumbaka parliament nabiri kuyamba abantu nadala ebyefuna nekala abamagye babuzi bya magye mwami Kulaiji n'abalala naye ngeri gye mu mateeka bwebanga UPDF court martial eri mu mateeka ekole bya ina kola interpretation of the law eri mu constitution Supreme Court constitutional court. I don't have to go there. I'm not constituted to do that. Biki byosobera mbuweereza bw'abano abaluweereddwa obuvunanyizibwa mbasuubira kukola buvunanyizibwa bwabwe kola bulungi. Kooti eyo kyenyinza okugamba nti ekola bulungi ebirungi byekola birungi osinga challenges like teri mulungi atalinaako kamogo era tubasaba buli omu ffenna tukolereranga kutereeza bumogo. So big up UPDF big up Court Martial mukole kituufu bakama bamwe. UPDF by the way is one of the most disciplined institution abo n'aba prisons era eri gye twawangudde gye twabadde n'awaadi z'abanita prison eyo njaga bagiwa ekirabo. Buli agenda mu kkomero oba oli wa opposition oba oli waki buli omu avaayo nga gamba bayogera nange bulungi bambudaabuda yavaayo tanuubuse tavuddeeko liiso takoze eki. Tubasaba tubeebaza neera tugamba n'abasibe abamu tebeetaagisa omujjuzo gususse mwogere ku kintu kino budget zijje tutereze budget zeeyongere. Ekyokubiri tuyitebwa express fines abantu balina obusangusangu obutono bakole ki babate bave mu makomera bagende bakole emirimu emirala n'emisango eminene tuyite compensation nzonzitidde omuntu ayina bakusibye wanga agenza abaana babule nonsense sasula government gisasule fine genda okole ebirala muntu waba wakufa aba afudde yafudde temutumalira budde genda ozanye ne queen beere eyo bimala buli omajja kufa okitegeera bagamba anama omufu olubugo so nebira tubasaba amateeka tukolinga gayamba bantu pro people. Yes tuberenga tuli creative society yaffe ebiringa yiyagala nze nina kubeera wali mirembe myerere n'abantu babona bajjeera bakaaba makomera bajjudde. So tubeebaza abamakomera kintu ekyo nakikolako observation. Big up abakulira amakomera mwebale nnyo okubeera professional ensi eri bajjukira mwebale nnyo mwebalira ku nsonga eyo. Tumalirize n'ensonga ku mulundi guno ndowooza parliament onagisiimako eri mu kulwana eyagala kulaba engeri obugenda okulondesa bugenda okweyambisibwa mu kulonda obw'ekinkumu yagala kumanya enkola yaabo bugenda kukola butya ng'okulonda tekunnatuuka. Gw'omu ku bali mu lwokaano lw'akalulu kano okkiriziganya nakyo tusooke nsemanyisibwe obuma buno bugenda kukola butya ennambika yaabwo. Tosobola kusomesa buli muntu banegera balina yensonga kitulonda abakulembeze buli muntu ajja kubeera mukulembeze waliwo abalina bategeerera ebintu ebimu ne mmanya nti abo baba babitegedde kitegeeza n'ebirala birina kutambula bulungi. Neesimbyewo abantu balime kulowooza nti ze do or die bwe bakuwangula mu mbeera yonna ddeeka kola ebirala muleke innovations zino parliament zeekola zikole baleete obuuma ffenna batusubjecting on the same system. Nze naye banampangula nja kuddeeka abantu ne bateekawo do or die ku byobufuzi. Ebyobufuzi si mulimu ku bukulembeze kwewaayo. Nze mbagamba I am better than an MP. Ndi better okusinga MP nze nganze Luzzi. Era bakulembeze bemina okulonda nga tebabegayira begayizi mulooza mulina gye mututwala no
saagala mmotoka njagala bazijje nawo nina insurance etaga banzijanjabi abalonzi balina okwegayirira jangu otukulembere oleete ebirowoozo ebirungi ebyo naffe twagala kubanga ggwe tukakasa byonooleeta bigenda kutugasa tukubiriza okulima kuba oli mulimi naffe twagala tulimise tractor tukoze tutya leeta ebirowoozo ebirungi nti maama wo tebaali musondedde ssente za ddwaliro balina okukola gavumenti erina oteekawo insurance ng'osobola okugenda mu ddwaliro lyonna erya gavumenti n'erya private n'ofuna medical attention esingayo tukugamba ababaka parliament basusse obungi tebateesa baleekana buleekanyi kwisa bivvu tubateme obadde oteesa ffe tusobola olaba ebintu ebyo okitegeera tugamba allowances zisussa ate teziri taxable buli munauganda asasula omusolo equally naye abakozi ba gavumenti sebo emigunju egyo tekisasula allowance taxes nonsense bannayuganda abaavu abajeera ate babigiko omusolo zenna ewunya abala ebintu bino mu Ministry of Finance tugamba wadde twagala okutereeza ebyenfuna naye naffe twekoleko tugamba kyetuyita informal sector abakola obulimu obutonotono bwe basasula omusolo eze ssente entuufu tubakkirize be baregistaringe naye tugamba tuddemu tulivisinga emisolo gino gigaana omuntu okusasula n'okukula Uganda eringa omusajja mu byenfuna nga bakusubyeko amayinja 2 bagamba dduka tolina gyolaga nonsense twebuuza ate ababikola babaka ba parliament be bayisa emisolo Gwanda bafutu soja wenalemo oba wa nupo oba wa DP temuddayo kunenya president ne bwana aba president mulala anajja abaka ba parliament abeera think tank be bakola emisolo era be bategeka nti motoka 5 million egendeko omusolo gwa 2 million amafuta katugeze lita ya 10 tategendeko omusolo gwa 1500 nonsense oba okendeza abanasasula omusolo mu kitiibwa mu bungi ate n'ogujjako abatono anowa ne room okugubba kuba abantu banyigirize nnyo annawo basala amagezi yayisizza embalirira ennyongereza ya trillion 8 n'obuwumbi 104 njogera ku buse bw'ensimbi eza Uganda 8 obutabalika 8 kyonna kyoyinza okukiyita naye nga mu lunyaanyimbe trillion 8 n'obuwumbi 104 gavumenti ya Uganda ze yasaba okwongera okuddukanya emirimu gy'eggwanga ezimu ku nsimbi ezayisiddwa parliament ng'ekkiriza gavumenti egende maaso n'okufuna ensimbi zino kuliko trillion 1 n'obuwumbi 802 zigenda kusasula amabanja agamu ku ago agabanjibwa Uganda jjukira Uganda amabanja geyina gali trillion 115 ku mbali y'ennyongereza bayisizzaako trillion 1 n'obuwumbi 8 okusasula agamu ku mabanja ago kubanga kusuula jjinja wakati muleke Victoria akayinja akatono nokasula mu Victoria trillion 1 ku trillion 115 nezigwamu Honorable Abraham Luz ebyenfuna by'eggwanga bibanjibwa ku trillion 15 tusimbulirawo baseba ne banyaba batulaba era abatuwuliriza nze emirundi mingi gye mbadde nzija nnyonnyola bannayuganda omubaka wa parliament ne quality y'omubaka wa parliament ematalinga nnyo Mwami Peterson omubaka wa parliament alina okuba nga mukugu nga muyivu nga mukozi ng'ate si muyala ebintu ebitawaanye eggwanga lino byonna n'ebiritambuza biva mu parliament era abantu bonna abanenya Mwami Museveni bonna bakyamu tibamanyi bumanya kiiso kya mbuzi kumuliisa ngu ne bwana abeera Mwami Kyagulanyi nga yazze president ayina limitations ku ntambula y'ensi eno naye bonna tebakimanyi beekwasa Mwami Museveni ne babeera okwo abantu balemye okutunuulira parliament yenna muziga w'eggwanga ne Mwami Museveni ng'alina by'ayagala obanga president yenna ayina kujja n'abisaba parliament emuga nti wano longoosa wano nedda wano salako wano yongeza kitegeeza nti buli kitawaanya eggwanga lino ekirungi n'ekibi kiva mu parliament lwaki ogamba bw'otyo parliament ensi efugibwa oba Uganda efugibwa amasiga 3 erisooka ye parliament oba legislature nekulemberwa omukyala speaker for now nyefugibwa executive erikulembera esiga eryo owekitiibwa president ne baminister be eddala lyesiga eddamuzi erikulemberwa chief justice
naye kikwewunyisagana amasiga amalala okuli erya executive erikulembera president ne judiciary erikulembera omulamuzi byonna byegakola byebaagala byonna biina kukolebwa ate era kakasibwa parliament. Omulamuzi amateeka ga teeka mu nkola gava mu parliament. Sente zitambuza eggwanga budget eva mu parliament. Emisolo wano bannayuganda abawulira mwenna basebo ne bannyabo wano njagala leero mutegeere emisolo gyonna egiruma bannayuganda gikolebwa mubaka wo si URA. URA mugijjeko olukongolo URA eteeka mu nkola mubaka wo biyateesa kantiddemu kiddemu ensemanye futu soja namwe abenaalemu kitegeera okuva n'olwaleero namwe abasuubuzi kiiso kya mbuzi kimwerekeza URA. Emisolo gyonna giri ku bintu bino gibeera proposed by Minister of Finance ne gibeera reviewed by the executive ne bireetebwa mu parliament okukakasibwa okubaganyizibwako ebirowoozo okukakasibwa bifuuka amateeka. Emisolo egyo gyonna gye mwogerako giva mu mateeka era gayisibwa babaka bammwe kyova tubagamba kikuba enkukwe kyennyamiza kya buswavu nti emmotoka kibiina esobola okuva e Japan n'etuuka e Kampala C&F OCIF Cost Insurance and Freight nti essente ze bagiguze insurance yaayo ne transport ng'okuva e Japan okutuuka wano ekyo kimotoka ekikadde fonti tuyite empya etuukira ku miliyoni 5. Omubaka wo oba ababaka wabo bonna ababaddewo be baateeka miliyoni 25 oba 18 nga gwe musolo ku mmotoka eyo n'obeera nga tosobola kugigula mubaka wo nga tosobola gyetuusiza gwe wennyini n'ogitumya eri olina gijja wano mu bibanda bya wano ne bw'oba ogijje wano baati giteekako omusolo ogusinga n'eyagikola nonsense. N'oŋŋamba nti gwe osolooza ssente n'okusinga eyakola emmotoka eyo gasiya mubaka wo. Omubaka wo ye yagamba zibeere miliyoni 2 ku mmotoka miliyoni 5 temunenya mwami Museveni. Naye era bagamba nti Museveni yavunaanyizibwa ku byonna olw'ensonga akuba bukubi ntoli abakka ne bakola ekyo. Wano we tubagambira nti ab'NRM naddamu tukoze bubi nnyo okulowooza nti gwe bakulonda obeera mujega mutega amaggwa ne gamala ne gabakwata bwe gaba tegabakutte gakwata abaana bammwe mikwano gyammwe ab'ekika kyammwe. Ekintu ky'emisolo gino egy'ekijega gye mukola nga temusoose na kwebuuza nga mulowooza nti musanyusa mwami Museveni economies of scale n'ebirala mwe muba muzingamizza eggwanga. For example senga oddira emmotoka miliyoni 5 ng'etuuse e Kampala n'ogiteekako omusolo gwa miliyoni 2 kitegeeza abantu batono abagenda okugula emmotoka ezo bantu batono abagenda osasula miliyoni 2 ng'omusolo. Naye ate senga oleeta emmotoka eyo ku miliyoni 5 n'ogamba omusolo tegutusuke nga 30%. Ochegede nkiraba n'okimanya nti emmotoka ejja kuggwera bw'olabamu 30% ziringa maybe miliyoni nga 7 geza bugeza oba 8 katugeze mundoza zibanga na miliyoni 7 kaga something. Ochegera kitegeeza abantu ogenda kufuna miliyoni y'abantu nga bagula emmotoka otereze embeera z'abantu abantu batambule ku mmotoka nga ne baba musomesa kasente akafuna akatula sobola okugula emmotoka. Entambula is a necessity, is not a luxury. Then n'ogenda n'olaba n'omusolo omulala gwonna ku mafuta ku biki omusolo muyitirivu nnyo mbuba uyamba wakitiibwa president akolektinga omusolo mungi so nga addeyo ndi okolektinga omusolo mutono abantu bagwevadinga bagubba. Era ngenda kulaga obulemu obuliwo mu kuwanvuya nnyo emisolo egikyusse ng'olowooza mbu okolektinga mungi enkola ya kijega abantu abatamanya abalowooza nti bayamba mwekitiibwa president mbu abawaane mbu bayisize ebyekijega mbu oba ozingamya nkola ye ne byayagala ebirungi n'eggwanga okutwaliza awamu. Museveni ayagala ebirungi. President w'eggwanga yenna alina mandate yaffe okutukulembera mu bulungi otukuuma n'okukola ebyo abatuuze bye baagala. Era kyendowooza abasajja bagaba baalwana ebyaddala baalwana balina enkovu ku mitima balina enkovu ku mibiri bafiira abaabwe nga baagala ensi ebeere bulungi. So president abaagala ensi ye ebeere bulungi kuba naye ayinamu abaana ayina mikwano gye ayina abazzukulu abina ab'ekika kye. Naye amabanja gano
getwewola gakola ki awo ngenda kujjawo ku mabanja so nga njagala kubagamba nti abakola amateeka gano olw'obujega obubuyabuya obuwumba tuutu kubeera ab'ekibogwe nga beekwasa numbers mbw abenaale mu bangi lwaki mulowooza nti mubeera abangi amagezi gabula lwaki temukola kituufu kubadde ndi guno omutego nammwe gubakwata kyoba musabiriza buli kaseera okyegera abaka ba parliament basabiriza naddala abenaale abo buli omu ayaga kusaba pulezidenti buli alwadde ekibumba buli alwadde ensiga wakataago nziku buli omu adduka kuyambibwa pulezidenti ndwadde buli gwe mubanja basabiriza kusabiriza kwerere kuba bateza amaggwa ne babakwata kibayita inflation bwana Peterson kwe kufuula ssente ya Munnayuganda obutaba na mugaso oyo agirina kagenderere nga nkola ya kisiru nnyo ya kijega era kitwekwasanya abenaale mmwe bangi mmwe muyisa ebintu bino bimala ne bibakwata eyo ne bikwata eggwanga the end okugeza obuli bw'enguzi omuntu bwabbe ssente mu gavumenti ya Uganda nga tazikoleredde nga mpitirivu nga mbadde mubiwulira agenda abulwa waziteeka epoloti emiliyoni 10 agigula nkaaga azejjeko n'olalula ebbeeyi ya poloti ezo nezeetooloddewo kati gwe alina poloti sente za miliyoni 2 tosobola kugula poloti around awo kyekireetera ebbeeyi y'ebintu okulinnya ate nga teri mu reality kyebayita okunaabula essente so obuzibu obuliwo ye muntu abbye essente najja n'agula ebbeeyi ekintu ekyawaggulu ennyo nekirowoozesa abantu nti ekintu ekyo kya bbeeyi eyo buli alina ssente ne ziba tezirina mugaso oyo omuntu wabulabe nnyo ekyokubiri wo kye tuyita ssente mu saturation omuntu bwabba n'agula obuzinga ku Lake Victoria n'agula poloti emunyonyo emuyenga kololo ne zibeera awo nga poloti yazigula ssente nnyingi nga talina kyazizimbamu teri muntu bwana Peterson aba na ssente ye n'agula ekintu ekibeerawo mu myaka 2 taliyo nga zigula yazifuna mu makubo matuufu ebirese inflation beba abantu abatuuza ssente nga bazihikeninze bazilinnyisiza nga bitezikola so enkola ebeera gavumenti obuvunaanyizibwa ereeta etteeka nga bwe tugenda oddireeta singa banaaba bannonzi diriwa nti omuntu yenna anaabanga ne ssente oba ekivaamu essente n'akikuuma okumala emyaka 2 ekyo tekiba kike ababbi ekibbe kidda mikono gya government kidde mu mikono gya government immediately irreversible emyaka 2 ebiri teri muntu agula ttaka nga tagenda kulikozesa lwaki ogula ekintu kyoteetaagisa omwaka gumu 2 bwe ngula poloti nga negiyitawo nga sinagizimbako government ng'egyeddiza yes kubanga osungu nga bungi teeka ensendera zonna bwe zikola zaagoba obuli bw'enguzi n'obubbi kiba kiraga kyekyo kitegeeza ki muyina poor spending culture tewali nsonga lwaki ogula poloti nga toli redde sente ezo zisooka ozikozese omala okufuna amagoba omala okufuna byogenda ozimbako projekiti ejje ng'essente zaayo weeziri bannayuganda bagula ebintu nga tebabyetaaga bye bikutte ssente ensi n'eziŋŋama kapito oli n'agula akayumba ate n'anoonya ezikazimbamu nonsense sooka okole bw'omala otereeza financials osobola n'okwewoloba mu banka project nyumba ne bagimala neggwa banka nejjako ezaayo buli lunaku naye ng'olina project olina okubanga ebyadde olina kyogenda ogikolako ekirala tugamba bassebo ne bannyabo abatukulembera mu Ministry of Finance and Planning you have let us down a lot twewuunya mmwe kyemugamba mu magezi gammwe okuteeka emiliyoni 2 ku mmotoka emiliyoni 5 oleeta omusolo mungi oba okendeezezza n'owane ruumu abantu okubba obubbi obadde okimanyi nti bizinesi za Uganda zonna ezisinga tezikola magoba batulimba mu inflation ekendedde eri bulungi no those are fictitious figures I'm telling you practically down it is wrong twewuunya mmwe mulya mmere ki bani abali mu Ministry of Finance ate ekyennaku nti Oweekitiibwa President yabeera Ministry of Finance era bali abakulira kati ekiriwo nti Oweekitiibwa President yeesiga abantu mu public service nga si bakaada era tubagamba ebimu ebigenda okutereeza eggwanga lino n'obuli bw'enguzi n'obubbi ne performance gavumenti yonna bwe beeyise mu kibiina n'ebeera gavumenti ebeera gavumenti ya kibiina naye wano mu Uganda osanga civil servant nga tasubscribinga to NRM kitegeeza tali patriotic eri gavumenti eyo tagirinaako kakwate bino ebyokuyita mu civil service ne mu applyinga randomly abantu abasinga ndowooza naba opposition teri muntu ategeera nga yagala gavumenti ye n'ayita ebintu bino ebyekijega alina kubeera nga abadde mobilizer NRM
naye ku levels ezenjawulo they are qualified. Ekitegeeza bamobiliza b'NRM bajega obwenkaniddeawo sinti bajega tebabawadde emirimu era bali unemployed bayawagira nnyo gavumenti yaabwe ne bagyeta mu buyinza ate batukowa emirimu bawa abantu be batamanyi no wanda abo abantu be batamanyi babbi genda mu Ministry of Lands agakatonda mu guluba registrar ba commissioner bakikola nga kizibu nnyo gufuna land title olwo nno ebbali ne balyoka bakuba oluseke buli lunaku buli munnayuganda yali alabye ku kino Ministry of Lands anjulire kitegeeza oyo registrar ba commissioner yali badde nga kaadanga era amanyikiddwa tibenale mbaba bakola birungi olwa gavumenti yabwe obutagivuma naye oleesa omuntu ebyaddala temumanyi gye yava ne mumuwa omulimu be basinga okuzingamya gavumenti eno ate blame yonna bagitikka mu Museveni ne gavumenti ye n'abenale. President Museveni Minister wa Finance omukulu mu Uganda bwe babadde nga bayisa trilioni 8 ye yagabanyeko Minister wa Finance omukulu yagabanyeko obuwumbi 459 ende ngamba nangi kakati buli omu kweyagaliza 459 zigenda makagoba President kola mirimu simanyi bino bibadde byetaagisa sente okuyika bweziti zikola ki kati ntera nnyo gamba abantu nti tobanja gyotawula gyotasula togerekerayo bibya abantu balekerawo olugezigezi nowanda buli omu ayakubeera president ofiisi eyo n'amaka ge maka makulu mu Uganda nibye gakola obuvunaanyizibwa bwago buli mu mateeka era gayina okubeera nga gali facilitated properly. The personality of the president and the office should be well facilitated. However, what we can object to is excessive facilitation. Era nga tugamba they need to do some audit bonga bo tugamba abakozi abamu basusu obungi abamu tebeetaagisa n'ebimu ebikolebwa byetaaga bitunulwemu era tugamba nti mukama waffe ono yeetaaga abantu abakugu ab'enjawulo ate n'abawuliriza bwe babanga ddala bayina bye basobola okutereezaamu kukoza ebirala ebimu biri excessive nnyo naye bw'oyogera ku audit anti kati ensimbi ezisinga okugenda mu makago wa president kati ezisinga ku zino obuwumbi nga 305 bugenda mu nsawo etatunulwamu tekolebwako mbalirira temanya nsaasaanya yaayo kakati abo banaakola batya audit ku nsimbi nga zino yensonga lwaki buli muntu ebiyenje enkukunyi mu nyeera bonna bagala okubeera president kuba neyo mandate because kiri mu constitution kiri mu mateeka eyo watatunulwa muleme tunulire ne wala yonna ewali tunuliddwa naye amaaso bagegesaawo njala abantu nakuloota nga bakulukkiriza buli omu abeere ne mandate eyo akantu katono nnyo ku nsonga ezino tunulirwa ng'eggwanga ebyadda bye bagamba nti totunulwayo ate lwaki otunulayo kati mbu eggwanga lyonna lifiiridde kwaka akantu akatono nze nina ebintu ebimu bye ngamba ngomba kwa parliament byali badde akola byatunulamu ennyo ebyaddala biri mu mandate yaabwe bone bagamba by constitution totunulayo classified ototunulayo ki ojja kumufuna endali so tubagamba bannayuganda okusinziira ku Auditor General's report bakulaga nti government ya Uganda yayagala nnyo bannayuganda nereeta kituyita seed schools ezo nga za government amasomero aga government okuviira ddala ku ttaka luli amasomero agaliwo galinga church founded oba religious founded oba ga abasiraamu bwe bityo government ng'eteekayo sente gw'omuzadde osasula akasente katono naye olwa bannayuganda abali mu offices ez'enjawulo era tebanyonnyola abantu nti government yammwe yabateerayo sente abasomesa ebasasule mmwe abazadde musasule sente ki ntono naye wesanga nti amasomero gonna agali government aided ate gakyajinga ebisale nga biri waggulu nnyo naye wesanga nti abazadde temufunyeemu namwe bannayuganda aye temumanyi na kumanya kuba mwali badde mubanja kati ngaffe kamempe muziri mu secondary school mityana esesi lubiri esesi nje nasanga muganda wange Kenzo amasomero ago gaali badde gakyajinga sente ntono nnyo gali government aided gwe omuzadde bakusasuliraliko dda gu paati ogunene naye atosanga amasomero ago gabba bannayuganda kati gavumenti egawayi tukikoledde ki ne bagamba nti katufune kye tuyita seed schools ng'ettaka lyaffe bizimbe byaffe buli kimu naye kinnaku tulina mu government district education officer ba commissioner minister of education n'ebirala ebyaddala sente ezigenda ozimba amasomero gano ezimu baziwa na buwinga za bwereere grants
endala government yazeewola nesaswa commitment oba omutango oba omusingo munene nnyo ofune sente ezo zizimba amasomero gano agaba Uganda aga government direct ne batakawo ne team namba ne bayisa bids. Can you imagine from Ministry of Education teyayisa oba babadde tebakimanyi oba tetukyanenya firiga mutulundi tuli wano tuli ready tebayina kibayita demonstration school gye bakolirako benchmark nti essomero lino twalija South Africa oba Australia government schools zonna zigenda kuba bweziti lyeryo libazimba bazumba nabadde eggulu bazimba ebiyumba biringa biyumba bya nkoko nenga bazimba amasomero gamazimba amasomero g'abana Uganda government school kyokka no baligulawo ne bayita RDC ne bayita minister ne bayita commissioner ne bayita inspector nonsense nga mugenda okugulawo ekiyumba ky'enkoko abaana bammwe era tugamba ekireese okuzingamya enkola y'emirimu eyo yonna government butawa bakada baayo mirimu kuba teriiwo mobilizer bwayinza kugulawo kisomero somero ekyo oba obutakikola mu budde niyo kuba bakadde emirimu kitegeeza eggwanga liba lifuuse lya famire emu no kada tekitegeeza family member anti ngamba family ya NRM kibiina ekyo no tereze kibiina ekibiina bagaye kirimu ba family ya mwami Museveni ngeza bugeza kuba ne mwami Kyagulanyi Ssentamu nupu yejja waba nupu bo bafutu soje emirimu abayivu ku capacities ezenjawulo bakolere government eyo nga bajjagala nga bagiswalira abantu bemwawe emirimu tebabaswalira toyina wali omulabe mobilization tewali nebe basinzo zingamya kyokka blame eyo wejja ejja wamwe mbadde gamba ku kya seed schools sente bwe zajja waliwo commissioner oba officer mu office ya government atudde ku sente ezo amalwaliro mangi tegazimbibwa amini amasomero kuba omuntu teyakola buvunanyizibwa bwe kuwaayo sente eziriwo already ezimu nga twewolana neewole can you imagine so kitegeeza ki tuwe contract myaka 2 buli mukozi wa government emyaka 2 kasajigwako okurenewingibwa sebo oyina kumala tulaga ozimbi amasomero ameka sente bazoswalayo mbudde abantu bakwogirako ki bwe banga tobiina ebyo nga bakugoba ekyo yatubagamba wakyo tuyita ghost workers government yene esasula sente nyingi nnyo bwe wamuweri mu kufiirwa sente bwe tubasuubira mu teeka eriiso dani buli obusente bwa state house obutono tubasuubira teeka eriiso wano bannayuganda olw'obukujjukujju n'obubbi muteekamu mu position zonna ze mulimu mmwe muteekamu abakozi ab'empewo si ba Museveni mu bannayuganda sente zino zigenda mu mmwe abamu mwekwasa nnyo mwami Museveni naye mulemye okukimanya nti mmwe bannayuganda abawe emirimu n'abaagala mumuyita kulitala bamina amagezi mangi omuntu omu natwala trillions of money ez'abakozi abasukka mu 100 nga bampewo bw'otunulira Auditor General's report ebyaddala okisuula nti ebyaddala abakozi bangi nnyo nyinza okukulagirako wano katono Uganda abantu befiirwa oba sente zeri mu kufiirwa mu bakozi abataliyo ghost workers only for example special audit on pension and gratuity okusinza ku Auditor General's report wano wensuubira bannayuganda n'omubaka parliament tuteeka eriiso si kutwala maaso ga ndali simanya expenditure ya state house simanya maaso ga Museveni expenditure ze nonsense mwina kuteeka ku bintu bigasa bannayuganda kiri of course bagayi totunula yatotunulayo ki sisema kuyiwa mune kamula mbuso botunulayo ki gye baganya okutunula kuba mwena kye mwagala buli agenda mu office ya president gemanyi ga president abamu kibanoonya wotatunula totunulayo ja kuziba amaaso so nja kulaga wano mu special auditor over audit report on pension and gratuity this was one of the biggest exposures of systems failure mweba MP na omuntu olino teeka eriiso tubagamba nti key findings and figures pensioners validated were 72,206 abakozi ba government be bazuula nti batubufu ate abali fully verified uliriza abali fully verified nga babekennenyeza babalabye nako babakutteko emitwalo 6 mu 10 emitwalo 6 61,199 85% bokka bibali validated then bagamba not verified 756 then ulira then did not appear for verification omutwalo gumu mu 1255 abantu omutwalo gumu they are possibly potential ghost pensioners abafune sente n'akasiimo n'emisaala nga bampewo kane bagamba financial irregularities 11.393 billion was overpaid as gratuity nti baba wadde sente ezisokkawo mwezi wadde bakuwa can you imagine then bagamba nti 8.98 billion overpaid as monthly pension uliriza bulungi oba ogambye olina kumaliriza ku nsonga y'amabanja
Yes. Tegakomye bukomye kubeera ku ggwanga lyonna wabula n'abantu ssekinnoomu. Amabanja gabalimbulago business agina ya bukadde 10 naye nga bamubanjako bukadde 99 ayinamu kamu kokka akake. Yes. Era abantu bangi buli government lweryazaamaanya abantu baayo ate beeyagalamu omusolo. Naba abantu abo babaako be balyazaamaanya. Osupplyinga omuntu ebintu mayinja musenyu ng'azimba bizimbe bya government. N'abimala ne batamusasula. Naawe n'atakusasula. Naawe n'otasasula baana. No wonder olina lin complaining bambi kubasebo ababba amafuta mu motoka zange. Okusala omusenyu mu kkubo mu kasiko. Omwana omusuubize emitwalo 5. N'avuga emmotoka n'otazimuwa mbudde. Emitwalo 5 ennyumba ya mitwalo 4. Alina abaana, alina bazadde be. Sente ezo ziba tezimala. Kye twagambye nti bannayuganda bafuna sente mu makubo amatuufu. Sente zaabwe mu ababbi muzifuula nti tezirina mugaso. N'oŋŋamba nti omuntu emmotoka $5 million tasobola gifuna ku $9 million. Wadde ng'ogikubyazzaamu mirundi 2. Mwe mwennyini mukuripolinga bannayuganda okubafuula abakambwe abanyiivu abatalina mugaso. Inflation ene ekolebwa Ministry of Finance bakimanyi. Naye olwokuba abamusi ba business people olwokuba bo bamanyira ebyobubbi babakalubiriza embeera kagenderere. So tusaba ekitiibwa president this time round abantu bagenda kulonda kuba ogenda kuwangula. Oba otya champion ogenda bwangu naye tugambe ekirabo ky'oba bannayuganda mu myaka 4. Katukole ekituufu kiriwa buli gwowo omulimu abeere kaada. Okay, that's number 1. Buli gwowo omulimu muwe emyaka ejeji. Towa bantu botomanyi atakuse babeeyi. Abaana bamwe abenale mba mobilize baliyo babonaabona babakubira akadingidi bafuuka kisekererwa. Bawe emirimu baberenga ba planninga bino ebintu kuba nabo bibaluma. Buli enale mu government race ebintu bino ebyekijega kulipolingiramu n'abaana baayo mikwano gyayo nonsense. So tukusaba ekitiibwa president this time round ebintu bisobola okutereera. Nsaba obuuza abaategeka abakugwabo nti emmotoka $5 million eweetya $2 omusolo. Abantu bamaliriza babbye musolo. Buli munnayuganda waali okufuna ku magoba akola bino wammanga. Sebo Mwami Peterson bw'aba wekitiibwa president nga ndaba n'abenaale mwenna. Munnayuganda ekonomi yayo etambulira ku bino wammanga okufuna ku magoba. Olina okubba omusolo 99% olw'omusolo omungi ogwo gw'ekigega gwe muteekako. Buli muntu asala magezi kubba musolo engeri yekka gy'ayinza okufuna ku magoba. Kankiddemu owekitiibwa president ne bannayuganda abandaba. Ekirabo owekitiibwa president kye tumusaba kyawa bannayuganda kuwa bantu babuvunaanyizibwa abakaada n'abaana b'abakaada be bamobilize emirimu. Baagale gavumenti yaabwe nga bayisa amateeka n'okuteeka mu nkola ebyo ebigasa bannayuganda kuba nabo biba affectinga. Kati abali mirimu si bakaada migunju myerere terina manyi gyava. Balanga emirimu public service ne mugendayo no merit muli bana gye opposition. Ati najo si gye opposition kuba nabo benyini bakola ki balumwa. Baseba ne banyabo bw'oba tobbye musolo bamasannyalaze teri munnayuganda asasula amasannyalaze mu butuufu. Olwama naye genyi yagala kunnema. Factory osanga nga bakugerese ddanti nga tonnaba wadde kozesa amasannyalaze $5 million. Can you imagine? Waliwo bannayuganda mu lugezigezi nga ne Museveni tamumanyi ffe tubamanyi ababbi. Amasannyalaze nga tonnagakozesebwa. Ayinza kubanga tamumanyi. Ayina intelligence ya waggulu nnyo. Aba intelligence nabo bamuwa bya bulimba bafuuka babbi beekubana n'ababbi. I'm telling you nabo benyini bali comfortable. Mu government eno buli muntu ali comfortable tamanyi kyakola. Tusaba basebo ne banye mube baana bammwe bakaade emirimu. Kale. Mbadde gama amasannyalaze butagabba oba biru z'amasannyalaze za DSTV oba biru z'amazzi. Ekirala oyina kusala ku mutindo eby'omutindo ebyali badde 10 otunda 3. Ontegedde oba? Ebanga shooting eyange eno gye nakole Canada. Yali badde ya $1 million. Kati okole ebimatiri ebikyafu yefaananyiriza nga wiiki emu bwe mbuuka bwenti okusanyuka epasuka noddamu ogule. Okitegedde omutindo gukola ki? Gukendeera. Then ebipimo mizaani za Uganda 99% nkwatemu. Muli ennyama teweze. I'm telling you. Byonna bikolebwa lwaki? Bikolebwa kuba businessman tafunamu ayagala afise. Engeri yokka gy'osobola okukola amagoba wano bubbi.
nenga bulijjo betugamba nti tubadde tusomesa omuntu asobola n'okuwulira programu eno okuva wetandise paka lwekoma ate naddamu n'akubuuza ekibuuzo kiwanyonyodde oba nega bali amayirungi gabagiza amatu olwaleero kankiddemu ogusembayo lwaki essige erya palamenti oba legislature lyankizo ku masiga abalala ebikolebwa executive oba president ne ba minister n'abo aba judiciary oba abalamuzi bikolebwa MP kitegeeza MP ye bwongo bw'eggwanga emisolo gino gyonna gye mwagala gikendeere abaagamba nti emmotoka ya miliyoni 5 ebeereko omusolo ogwa miliyoni 2 abaagamba nti property tax ebeere bweti abaagamba nti emmotoka oba omuntu bakukyajinge omusango bwe guti sente bwe ziti bagambe kino kibeere bwe kiti palamenti kati kyennaku ekibeerawo nti ababaka b'NRM mbanga mmwe bangi ne mulowooza nti emukola bino ebintu muyamba Mwami Museveni mbuba batende ekize kyonna ne kijjanga bwe kiri nammwe mwerabira nti gye mutega amaggwa gye gagenda obbakwatira ne baba ndayise ekintu ky'ensonga asooka bayita mu caucus ne basooka ne batuula n'ababuulira ebirungi ebikirimu ebiseera ebisinga ekikwewuunyisa ezo nsonga ntono nnyo pulezidenti ye nga ye z'abayagala okusinziira ku nsonga ennyingi eziyitawo kiyita mu luggya pulezidenti by'abayagala bitono nnyo ayinza okikolamu ebibi mu myaka emirundi ng'ebiri gyokka naye Uganda erina ebintu bingi nnyo ebiteeberezebwa obuteeberezebwa ng'ababaka tebalowooza tebasoma tebatuula tebalowooza bassebo ne bannyabo n'owulira nze njagala omubaka we yenna omubuuze nti ani yayisa etteeka mwe temukiraba nti miliyoni 2 ku mmotoka y'emiliyoni 5 omusolo kinafuya bannayuganda ne kitta bizinesi ne zitatambula ekyo mubaka wo pulezidenti alina obuyinza butono nnyo abantu tebakimanyi nowanda buli lwaba alina kyayagala naye ajjawa mu palamenti so tubasaba ab'NRM nti mwe bangi tukitegedde era mugenda kujja era mugenda kuwangula bangi ku mulundi guno tukole ekituufu kuba kikwata ku baana bammwe ate buno obuntu obupya butono nnyo ku bintu ebiriwo ebyetaaga okutereeza tugamba amalwaliro tugejjeko ababba amadagala gakimpulidde muganda wange agamba eddwaliro teri malagala gavumenti yammwe esindikayo amalagala abagabba baana bammwe si Basudaani gavumenti etekawo n'ebitongole erwanyisa ababba eddagala mubawulira bulijjo nga babakwata baana bammwe bataata bammwe bamaama bammwe baganda bammwe so tubagamba ebimu kubitereeza ebintu ng'amalwaliro gavumenti ejjeko amalwaliro ereeta insurance abantu bazimba amalwaliro ag'ebbeeyi wano ekole public private partnerships n'aba investor insurance ngogera malwaliro amalungi gonna kitegeeza bajja kuwa service ennungi olwa insurance era eddwaliro eryo terisobola kuyisa bubi kuba lyagala sente olidi zifune sente mu budde ensi zonna zijjako amalwaliro gaki ga gavumenti ezitegeerekeka tubagamba enguudo mmwe nnyini mukimanyi bannayuganda buli gwe bawa woofiisi olwokuba tubagambye nti si bakaada bebaawa emirimu baleeta okukola oluguudo contract ebyaddala ng'ate y'omu kwabo abazigaba hafu y'essente n'asooka azitwala n'afuna subcontractor ne subcontractor n'afuna omulala by the time sente ezikola oluguudo zifuluma nga already 80% baziridde dde emigunju egyo kasi GNRM necessarily kati bagamba tukole ekituufu solution yokka kye tugamba wekitiibwa president government yetu kimanyi egenda wangula ewe emirimu bakkaada baayo tubabanje bubi nga n'obuuma ensi temanyi bwe bukola obugenda okulonda naye ogamba nti agenda kuwangula ekisooka bagambi abagenda okukozesa obuuma oba si buuma okusinziira ye ku byalaga on table asinga abalala bawewuka ng'obuveera bye boogera byakijegajega bali mu kuzannya tebalina research tebamanyi tawanya ggwanga lino tukusaba ne Mwami Museveni omulundi guno bw'oba owangudde tukimanyi abantu abakulu olubagambako banyiiga ne tubagamba ffe tugenda ku luno mukkirize tubagambeko abakadde abamu bawumule si mu bubi nyinza obutayogera mannya nti Moses Ali oba onali balitwala kadaga mbagala nnyo naye the likes of those people basoma budget framework paper ebyaddala ng'amaziga gabava mu maaso gabava mu matu tebasobola kutunula si mu bubi okutute kukaaba gavulula abantu bakadde so tebasaba
abantu tebagala kubuulirwa mazima wamma webale nnyo okubabuulira ebigambo ebyo eby'amazima. Nze Moses Ekitende webale kuwuliriza Radio 4. Tubagamba waliwo security wano mu ggwanga ba escort abasusa obungi baaki woba waliwo ekitagatta mutulimba obutebenkevu webuli obutebenkevu nezikadenge zikulembera bbiri mabega president yekka gwe tulekerwa ebitiibwa ebyo bya security mubeere mu bantu temubba bannayuganda temulina kye mutya naye omuntu ngabbye nga mukoti mujjudde musikaati mujjudde mumbulega mujjudde aba atya ogambye abasimbi abala tebogera byebogera no sense okugamba nti abaana bagenda kusomera bwereere buli omu agenda kubeera nga agabana ku keeke y'eggwanga kyenkanyi abaana ebyobulamu bigenda kubeera birungi nga bakyala bazaalira bwereere malwaliro Kyagulanyi byasinga okwogerako oyo no sense ebintu ebimu already weebiri gavumenti yammwe eteekayo eddagala mbagambye ababba eddagala baki Basudani Bakongo gavumenti eteekawo n'abalondoola ababba eddagala so ago si mawulire tolese kipya ekyokubiri abaana osomera obwereere era basomera bwereere waliwo ne grant era Mwami Museveni yakugamba ne seed schools nayita sente naye abaana bamwe bumampa bennyini be bali esente zino ne bazimba ebyumba biringa bya nkoko mwetereze ekyo batofusko walinze kyo bana bage Mwami Museveni ye byonna abasinga nakugamba nti abaana okulya byonna esente baziweereza kati bw'ojja n'otugamba nti bugenda kulya abantu baleta amagi ne already mu market amagi tegamala ne wo wennyini tegaliyo amagi mu market tegamala toyinza nganti ogenda kubawa abaana bonna nga ne waffe ne wo wennyini amagi tegamala buli lunaku ewaka kuba production ntono so tubagamba muogere ebintu ebiri researched about twagala tukendeeze ku nsaasaanya ya government mu bintu ebitayamba kituba twesibako ennyo ffe ng'abakugu n'abatali excited. We are not excited. Many of those people contesting, they're excited. They simply talk out of excitement. Ngani bonna beesimbyewo abavuganya Mwami Museveni they are jokers. They are jokers and complete jokers. Beboogera bali excited bakunukkiriza baloota bwe ngamba erinnya ng'ogamba nti oyo joka bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Joker and a big joker. Mubaraka Munyagwa Joker, big joker kazanyirizi. Franka Bulira Joker times 100. Nandara Mafak oyo musajja mugezi nnyo alina kwegata bwegasi ku Mwami Museveni. Yes Joker si Joker nnyo naye bwe bibya binonye mu mugagga mukozi naye yazze mbintu ebitalina makulu simanyi lwaki tajja n'atula n'abasajja bano Mabirizi simumanyi nnyo naye era naye Joker. What are you looking for? Wasting our time. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo omusajja oyo yali badde mulungi simanyi lwaki takwatagana na Muhoozi bakwatagane nga abooluganda. Nze mugamba nnyo gamba nti obuzibu obulina ne Mwami Museveni kitaawe naye ye mulina kukwatagana toyinza lulumba muntu gw'otumanyi. Nze kenyini Mwami Muhoozi simumanyi naye okusinziira ku profile ye is worth to be meet okumusisinkana. Nze njaga Bobi Wine Mwami Kyagulanyi bakwatagane kuba n'abakadde bagenda vaawo oba oyagala bugenda erenkya nga tebazuukuse oyagala oba toyagala naye ate okuliyetinga abantu balikoze nabo Katonda akukuume honorable nkutadde